Kino kyalibanga Kinnarwanda. Kino Kinnarwanda. Solid. Kinnarwanda. Kino Kinnarwanda. Kino Kinnarwanda. Rain tukwaniriza ku TV ez'enjawulo n'omukulu Gladiator. Bigenda bitya? Olwaleero tubasanze ku video shoot naye bwe tutunuulira ennyambala ya Honorable baddako tutegeera akayimba mutuleetera kakirooto. Tugenzeeko mbayitale Osolo Kumpitaro Mario ne Antonio. Nega biki mwaze mutya okukwatagana okukola akayimba Gladiator tumumanyi kusinziira Mubende Rain oli wano kandi kati nze ndiwe Mubende nange Kasanda biki Kasanda kati abakalo bakwatagana aulana Rain Gladiator yaman mada tune bagito ondebeza yabona yaman is an upcoming artist ate wakabi boy okitegede era njagala okutegeeza abantu ani atukirira ni kulimba Lubende bantukirira management ya Gladiator yantukirira n'engamba tukoleyo kolabo enjiwelo kaminga Buladi yayimba bulungi ate we Mubende yo password yo kemala otegeera yamana wajja konsinga basinga batugamba kya kukambi ngale emilioni ese bizo zirina okubanga okubeera nga tuddukanya ebintu bino mu kintu kyonna toyawulangamu ensimbi wakisa ku table no basobose entonotono tusobole okuba nga tukola jjukira emirimu gino tubako ne business ne programs ezimu nogaa eno kanji counseling tusobole okuba nga akola ntya natambuze tukulaba enfunda nnyingi ng'okola ennyimba n'abayimbi betuzoyita babukambi kino ekintu okikola otya ggwe ng'omuntu because twa abayimbi bangi abaakabi oba oliawo balema okuyamba ku bayimbi so ensonga eyo eriwezi kati bali abanene abakuba olwede bakuba dda abantu bangi balina talents ezakabi kati nga kyali wange ono Gladiator bw'owulira vocals nnungi nnyo akabi nnyo yeetaaga bwetazimukisa Bannayuganda bagumuwe ababotole emitima wakuba breakthrough era oli muyimbi w'amaanyi Gladiator biki byalina okukola okutuuka ku ssanga eriri sooka alina kulemezaamu alina kuzikiza ekyokubiri empisa discipline music yawa discipline oba tolina discipline ndowooza tubalabye ba artist bonna abatalina discipline babamenyere tubaleke so discipline ebintu bibiri olina kulemezaamu nakuba nalo tegeera zonna challenges nyingi olina ozisanga mu industry nayo olina kulemezaamu second discipline yama ebintu bibiri nereko ne bafuna n'agamba tayari abamu bakoze nabo tabapushinga nnyimba zinene ono okoze naye ono mwobudde n'opushinga naye era n'ekirala okuyimba oluyimba luno lumukoze ababiri betino omuwadde obudde ku stage Gladiator onaabumuwa in case nga musikanye ku stage njabategeeza oluyimba wiiki mwe lufulumidde tulina shock comedy store era tujagiranga omukulu bufaananyi mujja bulaba wali wonna tugenda tubyanjulire abantu yaman nze njagala nnyo okuwa omukisa bwe mba nfunye akakisa omuntu antuukiridde oba omuntu yenna ali eyo ng'osobola okuwa omuntu omukisa ng'osobola okugaba amasannyalaze gagabe tolina kyokola ki kyofiirwako kitegeera muwa omuntu kyansi ajja ayimbe ayitewo osanga nawe ali kuyamba mudda ate kyo pushinga oluyimba tugenda pushinga 50-50 tugenda pushinga 50-50 kuba tuni yakabi nnyo engattako nnyo ate naye mugattako nnyo so sisobola mulekerera ngenda babwe ate jjukira we Mubende Gladiator kyawulikika kitya ng'ofunye yes okuva omusajja Rain nti mugenda kukola oluyimba kyasanyusa ku mutima kyali kirungi nnyo kuba era kituufu nali nkyetaaga because nali Mubende ate nga muwulira ate nga mulaba nga mufollowinga nnyo because mwana weri ate kumpi ku kyalo na wendi gye tukolera solo omwogerako nnyo omwagala nnyo abantu kuba mwana wewa so that part tuli beeri so nejja management yange nemukwasaganya ate muntu mulungi ekitegeddde alina funds talina buzibu bwonna tazimba nga wowe nasanga ti superstar nti kazimbe nti bukyawe ntuuke kazimbe bikyaa ebintu abantu ebyo
amanyi nga manyi gaetu juzi twali ku federation waliyo ne timu ye Mubende nga bwe majja leero tuli mu video shoot amanyi gano osinziira ku ki music nasazeeyo guno omwaka nasaze guno omwaka nwane ndabe nga fuka superstar kubanga kiruddemu nga neetegereza okulaba nyinza kukikola nti okulaba nga fuka superstar kyensonga kintandise guno omwaka okulaba ate ng'agenda bikola kuba kolabo talina ya Rain eziryawo ez'abakabi ba artist bonna ba artist bonna ensala zonna nnyala kuba zibateebwa era mujja kuwozera okusinziira ku concept ya producer Frank Ajja bwati bwasazeewo tubenga abapotoliko yabwani Gladiator bana abasajja bokoze nabo balwanye entalo ez'amaanyi mu industry oba awo nga baba successful weetegese otya ebyo webijjira because endongo gy'oyingiddemu kkirizo bagaana mu ebiri ensubira endongo gye nyingiddemu si lutalo oluli mu music kubanga olina talent n'okuba nga weekakasa kyozzeemu nti okisobola kitegedde saate zinekakasa tezizeemu kisobolera ddala sigenda gezaako ogeza olutalo luli wakati mu bulago bwo wakati mu bulago bwo tegera kali wano olina okakasiza ensi waliwo wabuli ebikompola bigenda kuba bikonde kwekuba ndongo yokka Honorable twanjulire Gladiator. Ladies and gentlemen, Kampala, Uganda. It's a one boy, Rain, out of Maulana and Rain, a one league comedian, and one league musician, and one league teacher by profession. Anytime I want honorable to be, ladies and gentlemen, allow me introduce to you a young artist, fresh and clean, Gladiator, out of Mubende, and Mubende, that's where we come from. We are going to represent Mubende to the fullest. Bachali bange njaga muwagire boy wange Gladiator. Genda ku TikTok nonya Gladiator, genda ku YouTube nonya Gladiator music. Maulana Rain Gladiator. Brother. Yaman Gladiator. Kati koso gano omuntu okulyena. Keno olaba ne wabato obukusema kati obukusi. Kwana amaso ganyange bulu tocheka we sio kusala zinamuwa kwa kuruta chimwino kaka mechitu chikafana n'omwa kana cyari wakaza kama bakasare ndi muchina awe